Jjajja w'ennyonyi ennyange ye Njiwe nga Nakiboneka ye mukyala we gwe yazaalamu abaana 12 beddu. Babeeranga ku Mutala Bulama kati ye Kisubi mu Busiro. Bwe yafa mutabani we Kakoto ye yamusikira. Yali muyizzi kkungwa ate nga musawo. Lumu yagendako erudda lw'e Mukono okuyigga n'awulira ku musajja omuzira gguse bulondoganye. Ekyo nno kye kitundu kya Bugerere ekisalagana n'essaza ly'e Kyaggwe. Yasalawo agenda amusisinkane era okutuuka eri nga ye Mulangira Kintu nga linejje erijja okulwanyisa Kabaka Bemba eyali afuga Obuganda obubi mu nsi eyitibwa Muwawa. Muwawa liryali erinnya ly'ensi eno nga tennatandika kuyitibwa Buganda. Yamwegattako n'abantu be ne baganda be nga batambula naye okutuuka lwe baatuuka emanjira mu Kyaggwe. Wano we yaweera Kintu abamu ku baana be bamuweerezenga era abaana be yamuwa be bano. Kabengwa yamumuwa amulondirenga ente eyitibwa Kanyoomu. Ssekituba yamumuwa amwasizenga enku era Kintu n'amuyitanga Lyakyasanku. Kitanda nga yafumbira Kintu era nga n'entamu mwafumbira eyitibwa Kabigiza. Nabitimpa oyo nno yamumuwa amukubirenga engoma eyitibwa Entamiivu. So nno nga n'abamu baatugamba nti yamuwa ne muwala we Nannyonga bw'amufumbirenga ekyenkya. Bwe baamala okulwanyisa Kabaka Bemba e Naggalabi mu Buddo ne bamuwangula, Kintu yagenda okusenga ennono mu Busujju era ne Kakoto yagenda naye ne bamala okuteeseza ddala n'okukola ssemateeka wa Buganda ku Mutala Nnono mu lukiiko olwetabibwamu abataka abakulu b'ebika abaali mu Buganda mu budde obwo. Abataka abakulu b'ebika bino be baalwetabamu Kasujja ow'Engeye, Walusimbi ow'Effumbe, Mukiibi ow'Olugave, Nankere ow'Emmamba Kakoboza, Kitanda ow'Enjaza. Ebika ebirala ebyalwetabamu bye bino: Envuma, Eŋŋonge, Enjovu, Envubu, Empindi, Ekkobe, Emmamba Namakaka, Entalaganya, Enkima, Empeewo, Namuŋŋoona n'Enkejje. Olukiiko olwaggwa n'asibula Kintu ne yeddira mu Kyaggwe era Kintu yamulekera abaana be betulabye waggulu basigale nga bamuweereza. Mpozi yamwongerako ne mutabani we Kabenge, Kintu gwe yali atuumye Kafuuma olw'okumufumbiranga emmwanyi. Watyo n'asigala mu Busujju azimufumbirenga. Ate n'amuwa ne Muyanja ayambenga ku Gabunga ow'Emmamba mu kubajja amaato ga Kabaka amalwanyi. Kintu yawambaziira mufugireko essaza ly'e Kyaggwe. Yasikirwa mutabani we Bavulyantamu. Erinnya lya Kakoto nno mu dda baalyongerako eryambaziira. Ennyange ekyagirondesa okugyeddira lwa ndabika yaayo esikiriza ennyo. Akabbiro k'ekika ky'ennyange ku Nguvvu. Kano nno kanyonyi akalina olukira oluwanvu ennyo. Omukulu w'ekika y'embaziira. Obutaka buli mu Kyaggwe. Omubala gw'ennyonyi ennyange gugamba nti bampe omuggo neewerekere mukyambadde mulimu engo. Si mwana kijolooto bwali wa nnyonyi abuuse. Emirimu gy'ekika ky'ennyonyi ennyange ku Kabaka gye gino: Mbaziira musawo wa Kabaka, Muyanja y'abajja era n'akuuma amaato ga Kabaka era y'amyuka omukulu w'empingu. Empingu ge maato amalwanyi. Kisiga y'ayera empya z'olubiri. Kampujja y'akuma ekyoto kya Kabaka ekiyitibwa Bbungu Kalyomu. Kino nno Kabaka kwayotira omuliro mpozi n'okumwokezaako ennyama. Amasiga g'ekika ky'ennyonyi ennyange: Muyanja e Bussi mu Busiro, Kafuuma e Bufuuma mu Busujju, Gunja e Bunjakko mu Mawokota, Kawuba e Kyazi Kyaggwe, Kaboola e Bukaya mu Kyaggwe, Kasukusuku e Nabitaka mu Buddu, Nundye e Muvo mu Bukunja Kyaggwe, Mikalo e Ssemba Bukunja Kyaggwe, Kituuma e Mmengo mu Bukunja Kyaggwe, Kyesimba e Kimbugu Bukunja Kyaggwe, Nawandugu e Serinnya B Mawokota, Muyomba e Buyomba mu Kyaggwe, Luganda e Bbanga mu Kyaggwe, Luganda e Bwama mu Buvuma ne Kibongo e Bufumira mu Ssese. Okulaga nti ab'ennyange n'abannakinsige buli bamu bali bokka, kale okirabira ku mannya ge batuuma. Kankuweko katini ku mannya g'ab'ennyonyi ennyange: Abalenzi, Katabira, Luganda, Ziwa, Kafuuma, Mbabaali, Kyambadde,
Kakumirizi, Ssemanda, Kitanda, Sseruyange, Nnyombi, Kawumira, Ssempewo ne Kannamwagi. Ate abawala batuuma Kiwune, Nakiwu, Nantaayi, Saalinge, Namirimu, Nalugonda, Nazziwa, Namuyanja ne Nannyonjo. Ekyo nno kye kika ky'ennyonyi ennyange.